Enkumi n'enkumi z'abannansi b'eggwanga lya DR Congo batandise okwesoga eggwanga lya Burundi okwetegula ekiwabu ky'akabinja k'abayeekera aba M23 akazingako ebimu ku bitundu mu ggwanga lya Congo. Okusinziira ku minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Burundi, Martin Niteresi, ababundabunda abasoba mu 1,000 be baakayingira eggwanga lya Burundi okuva ssabbiiti ewedde era nga baaniriziddwa. Minisita era ategeezezza nti bannansi ba Congo bano abamu baayingiridde ku nsalo ya Gatumba ate abandi baakozesezza omugga Rusizi. Ababundabunda bano we twogerera nga bakuŋŋaanidde mu kitundu kya Gihanga ekisangibwa mu bugwanjuba bwa Bubanza mu ggwanga lya Burundi. Ekyennaku bano basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli omujjuzo, enjalaanya muwadde akatebe, ow'okusula n'ebirala. Waliwo ebintu eby'enjawulo ebiweereddwayo omuli emifaliso n'ebirala bibayambeko, wabula nga bw'obatuukako olabira ddala abantu abatalina ssuubi mu maaso gaabwe. Wano gavumenti ya Burundi essuubizza okukolagana n'ebitongole ebirala okulaba nga bayambako ababundabunda bano n'okugonjoola ensonga ez'enjawulo. Eggwanga lya Burundi liriraanye DR Congo era okuva akabinja k'abayeekera aba M23 bwe kalumba ekibuga Kivu, ababundabunda bangi beesozza eggwanga lino n'amawanga amalala agabaliraanye okufuna obubuddamu.